Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. I've been searching, I've been searching, Nana sorry for the rest of my life. Alright, buterevu oli ku Bokati TV, MINAH Heights nga bulijjo. Onako olwaleero mbeera nkomyewo nkuletera ebyakabi naye teweerabira nti tuli ku UGANDA'S era nga wetu shooting neebaza management ya UGANDA'S etuwadde bulungi tushutingirewo naye nga this place is the best. It is the place to be. Bayina accommodation omulungi ennyo omwagalwawo teweerabira okuyitayoko naye muwummulireyoko nate. So nga tuvuddeyo eyo onako olwaleero ndeseba X n'ebimbira byange kyentegeeza ki mweno program beera nkuletedde abaana abazirwanako abaneyimbira byange ba legendi nga nyimiridde n'omunene omubedde agenda okweyogerera nyabo tukwaniriza ku Bokati TV omulabi yali agadde ategeere gwe nyimiridde naye yandisigenda kwanjula naye weeyanjule. Omulabi omulungi owa Bokati TV amannya agange bampita Bisambi Birimba Maama Tapu mufukumuza nsulo. Oh my God! Maama Tapu mufukumuza nsulo. Gemanyago Bisambi Birimba Maama Tapu mufukumuza nsulo. Wazirwanako mu neyimbira byange. Okay mukwano, neyimbira byange akazannyo kano wakasanga otya mukwano? How was it? Okutwaliza awamu nafunamu challenges wano we twatuukira nti bakuwadde kolabo awo saawa ezo oyiyizeewo oluyimba n'omuntu saawa ezo nga olina okuyiiya obwongo olina obba n'obwongo nga bukolerawo. Okay, kolabo tontutte wala mukwano. Kwegamba wano wonna mu kutandika nsaba visa, kubeera ku radio, wano wonna emitendere gyasooka gyonna wagiyitamu bulungi nga tolina buzibu bwonna. Ejjo saayina buzibu. Okay, kati mu kolabo waneeno wafunanga obuzibu oluusi okuyiiya amangu. Kwegamba obwongo bwo bulwawo okuyiiya? Tebulwawo nnyo naye era ekintu kye bakusuddeko awo saawa ezo era ofuna okukaluubizibwamu. I know. Kati mukwano ng'oggyeko obuzibu obwo birungi ki mukwano bwafuna mu neyimbira byange. Omulabi waffe ayagala amanye ddala omwana yenna yali agadde okubeera ng'afuna inspiration agende naye ajoininge neyimbira byange competitions. Kiki kyennyini kyofunyeemu gwe nga ggwe? Okufuna nfunye ebyamaanyi bingi kuba twafunamu bwe twatuuka ku Nimrod e Luweero ne tuyimba tetwawangula kye twali twagala tetwakituukako naye twafuna ebirungi eby'enjawulo baatuwaayo era nga ekisaanidde twafuna bingi. Mwafuna bingi wamanyikwa wafuuka celeb ku kyalo yonna bakumanyi erinnya liwulikika nange nakumanyiira mu neyimbira byange nti omwana ono wakabi nnyo ddala. Okay, kakati bwe mwalinga mu mpaka ezo mwana ki yakuteeka ku bunkenke gwe ddala nga obulamu bwo okuva mwayingira mu mpaka ezo omwana yakufuukira ekizibu n'ogamba nti bannange omwana ono singa kisoboka n'abanga avaawo nze embeera nnyingira mwana ki yakuteeka ku bunkenke? Omuwala oyo baali bamuyita Myamya. Omuwala oyo yanteeka ku bunkenke. For sure ye yanteeka ku bunkenke. Yayimbanga bulungi nnyo ate ng'ayina favor. Okay, kakati mwatuuka ku finals nzijukira wali omu ku bawala abasatu abasembayo kubanga bali ku finals wali eri e Luweero ng'olina abawagizi bangi nnyo nga weesaza ekikumba muli ku finals wali eri essaawa n'etuuka ne bababuuza nti bannange enkola ey'omu America balekera like babawa ne muwa speech n'okkiriza munno n'okitwala nti yawangudde. Kweye essaawa mwaliko basatu ani gwe wali ogamba nti mu butuufu essaawa eno tuliko basatu bwe manga situtte entebe ani gwe njirekera nga ddala ogiwaayo mu lofit ng'ogamba nzikiriza ono afazali afafagane nayo aya kama mbaya. Entebe eyo nali ngamba nti bwe mba sigitutte mpyattuku agitwale naye ate Mungu n'atatusobozesa mukyala Myamya n'agitwala. Kakati mukwano katuveeyo eyo ku finals njagala ompeeko ku bimu ku waaka gwe wali olina era njagala okulukute anthem ogikube mu kataka omale oginteere ne mu kituku. Amaddu g'abasajja gantama akubeebera ggwe n'olaba n'olowooza n'avuga akuwa essanyu asimbuza sipiidi baabuwe naye eddakiika 2 nakoonoka. Sabula ekituku. Men's interest I hate, dege you look, drive for title you think, over speed he starts, but 2 minutes he bend. Okay, Bisambi Birimba njagala onkasukireyo ku nnyimba zomanyi nti zaali hits njagala weekakasa mukwano
mulabye omulungi ayongera okuba nga akujjukira kubanga abantu bakunyumirwa nnyo mu butuufu bawe akayimba kako mukwano. Akayimba nayita mungenda na sikaati Fred Sebale. Amanya Bisambi Birimba Maama tapu mufukumuza nsulo awakano jano ndaba jali bunga basatu atembo abo nazisiba ziri kuvere ezijina zigala naziripe emiguwa supa atamanyiza nyisa fumu ene wanga kubye bali tinjagala sibo obubwanga bwakasuka mpitisa nnyabo kubawe nchamu kaddadi ng'oluyina ludda ku bbali kati mwabalebera toki ewange siribaniriza wakyabo yana ne tageti abasagala nnyonnyo nga yeetaaga handi support weetabaako okumata mabuuku wakomya akazannyo bannange ekkalaamu wabana ero ng'eyeefaanana eddobo atali muvubi oba okuza yakiyo mututeeka mu bulumi nga tetutuuse ku Sese Beach ani gosubye eriyodi lya biiki eriyodi nze Bisambi Birimba ntunuulira nno ekkaanya ennyonnyo wendi kungulu naye ate mundeeyo mwe muyiga okukyanga akapiira muli bakovunga obukira bwa piigi mbwe eriyo abasajja bannammwe nga bw'alaba Bisambi Birimba fulayi yeesitunkana nnyo ki yeepikanga anaajabuluza ddakiika 2 afunye enkoggo Bisambi Birimba omugongo gumpambye abasajja amulebedde luno temukyatutiisa na tiisa tubaamiranga mpekeza panado abasajja amudumanya ate temukyamanyi nakukooko okukonkona mwakudibya yeki mbu munno wakulaga fuudu nga naawe olumbya na foosi kosa obukodyo bw'emmundu wawula enduulu y'ababbi kwene ebeevuga kyanjawulo ate kikyowummuza geemu mbwe amasaso wandulangawo ng'ojja mulino zaamulira eyo etasenguka osaasira yakiyo mwe muyiga okukyanga akapiira muli bakovunga obukira bwa piigi bannange kayimba kaali katabbu nnyo mukwano ne bannange mwina emitwe nze mbatya mukwano we bali kukooka kakati njagala ompeeyo akalala kati ako kewekakasa keweesiga mpaayo namba 2 yo ng'eyo weeba evuddeko waliwo olwayiruddirira nga gwokakasa nti mu butuufu oluyimba luno we nayimbanga ng'abantu buli omu aba mumativu. Ekijjulo ky'ebulaaya nagamba bwe nti tibanange mwesiba ebbiri ate era munywereza ezituuza ne bamaama basajja b'obuzezeze basukkiridde n'osabiriza akabeero eyo obudde bw'ekiro babwefuga bamaama baba ku ntujjo kyuka n'abeera nga kyuka kyokka mbuuza abakyusa kyekyo okuyuguumya enju basukkiridde mu budde bw'ekiro ye si ku butanda obukaddiye nga n'obumu busabaliivu okuyonka ne bataama abasajja abanyumirwawo so nga bo tebalina kitundu yadde maama kye banaayonka. Maama sooka opozinge bannange Bisambi Birimba ng'oli naye wattabbu nnyo nyimiridde na kiki kino wano bannange omulabi Bisambi Birimba mukwano obuyimba obwo ye gwe yabuyiyanga ye nnyabo nze yabweyiyizanga wali olina emirimu emirala gy'okola mu biseera ebyo bwe wali okola gwa kuyiiya nnyimba? Nali nina gye nkola ate munaakasente nga naakajjawo emba siikolera. Bannange webale kutetenkanya naye tetujja kulema nkwebaza ne Radio Simba okubeera ng'evumbudde ddala ebitone by'abaana kuba omwana ng'ono abeereyo ng'alina obwongo bwe mu butuufu nga naye kitone akituulidde nsi nga temumanyi ne Simba yakola kyamaanyi okulaba ng'ebajjayo bonna ate era ng'ekyakola kyamaanyi nnyo ddala abaana abavubuka mugende mwetabe mu mpaka za n'embira byange Simba ekoze kyakabi nnyo. Bisambi Birimba ddala oyina ekirooto ky'okuyimba oba n'embira byange we yaggwa n'ogezaako empaka n'otafuuka president wakireka? Madamu MINAH saakireka. Mpulira ekirooto ky'okuyimba nkyagala era bwe nava mu kuyimba eri ku Radio Simba saawangula naye ate nafunayo ekibiina kye nnyingiramu. Ekibiina ekyo bakiyita Rios Production. Ekibiina ekyo kyamaanyi bakakitandikawo naye era olaba waliyo abaana abajja mulimu Mineclips, mulimu Bonlake, mulimu Vabena, mulimu Mr Facebook, King Vice, abaana bangi era music w'amaanyi gwe baleeta. Okay, kati gwoyimba nnyimba ki mukwano mu kibiina kya Rios? Ennyimba zo oyinayo akayimba? Ninayo akayimba naye sinaba kafulumya. Osobola otuwamu akapera?
emabegako nasirika mmanyi olumwa ne nkutumira n'omubaka ojjeeko ndabe wandeke eno munzikiza obulumi bunzita ndaja n'ab'omu abali mu ssanyu kyonna kyewaleka muze munda kikulu kuba mpuliramu akaggwa kankosakosa kyokka ng'akabwa katono nnyo nnyo wano we kayita jangu ofuuyirira akaggwa mazima kanzita. Wow, akayimba bakayita batya? Kafumita bagenge. Kafumita bagenge. Weyita linnya ki mu Rios Production? Erinnya eryange nga bampita Fatuma naye nalisalako ne neeyita Fati. So weyita Fati. Fati oli mukyala mufumbo? Nedda nnyabo. Onoonya? Sinoonya. Oli contented n'okubeerawo nga toyina ate nga tonoonya mbeera ki eyo? Simbi Madam Mina bwe naaba ntuusizza ekiseera nja kufuna omwami. Okay, naye nga tomwetaaga kati? Sawa zino simwetaaga. Olabika bulungi okumya omutindo. Weebale kusiima. Bisambi Birimba akatalekeka. Akatalekeka njagala mukwano mbuuliro mpa ekifaananyi ky'omuntu omu gwe weegomba mu bulamu bw'omuno yadde ng'oŋŋambye nti tonoonya ate oli contented n'obulamu obwo naye njagala ombuulire. Omuntu ki gwe weegomba ekifaananyi njaga nga kya mwami omunkubira ekifaananyi oba ombulira amannya ge wabanga gy'ali omale obeeko ebigambo by'omugamba ebirungi ebiyinza omuseducinga oba ebiyinza omukemekkereza okubeera nga naye akwegomba. Omwami gwe neegomba Bobi Wine. Lwaki Bobi Wine? Kuba omusajja oyo alina obwongo. Gendawo nnyaawo abasajja abalala tebalina bwongo. Balina naye ate ono endowooza ye ya maaso atutwala ayogera ebigambo ebizimba omuntu naawe n'ogamba nti kyekyo wallahi we sigenda n'ono. Kwegamba singa oweebwa omukisa babi ne bamugamba apoozingemuko kati abeeko walaga like shortly oba mwaka nga gumu oba ebiri ekintu okivugemu waali yeetaaze obeere ng'evugamu kya Bobi ye nnyabo Madam Mina. Bannange kati oli ne Bobi Wine tukitwala essaawa eno yenze Bobi Wine njagala obeeko ebigambo by'oŋŋamba bw'obanga waali musisinkanye bannange baako ebigambo by'ogamba oyo Bobi Wine gw'ogambye mbuno weegomba. Bobi Wine bulijjo nnoonya ekiseera kye nnaayogerako naawe naye nga sikiraba sirina budde bwogerako naawe nga kizibu okusisinkana okwogerako naawe oba oli awo tuba n'ebituluma nga twagala obbikugamba. Yoyo Bisambi Birimba nze wamma Bobi ne mala nkugwako nkugamba mwana kyagu mwana stole kimwana wakabi wange omubwati Bobi wange mwana oli wakabi nnyo gwe mwana myaye gwe naye nze mwana nkubeereramu era nawe njagala ombeeremu olumu mwana ne mubongako ne tubaako we tutuula naye nga mukwano webale okubeera nga weekumidde ku mutindo webale okubeera nga oli mukazi mugumu muvumu like oli determined oli mukazi alabika obulungi weekolera ssente z'omukwano si kyangu. Njagala abavuuka bampeera obubaka abavubuka abataagala kulabawo obubaka obubatuukako eyo kubanga bakulaba mukwana ate ensi yonna ekulaba. Abavubuka abali eyo nga temwagala kukola bannange mbasaba munyiikire mufube oba ofunye mulimu ki oba gwakwoza ttooyi oba gwakukola kikiri nti ofuna ekikumi kyo okusinga boonadde eyo nobba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV